This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Chiri chitia awai siri yangu ruto ngalu kugwako siri yangu Kasuku chichi obulamu ngabo wabubala sibwe butambula buleka bugenda bucyankalana chichi obuzibu ki ni mukatubagiro ka byasimu oyagala sente za bwangu ine kati wakitonkubiranga kebyo bintu tubimala bulunaku jangu kutwale tofaayo jangu kutwale Haji onaze kwewola asiza nnyo okimanyi bangambye bitu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 nezi nakuba nga afunye ssente ssaawa 12 ojja nga olina ssente kati ate waliyo ne website yaabwe www.deltacash.ug osobola obijjulizaako ko byonna kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusente mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu njagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kannekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga 2 kati owa bodawo wuuno maama nga ayangu yazze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke gitwale ku delivery kwano tugende bose omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride Luzungu kade kazuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujere kutoka ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abobola bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange sendi bannange Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ndine Eddy Sendi, nemboozi y'abayugumiza Kampala. Mabegako eri mwamulaba emboozi eyo ng'etambula nebanyumira nnyo. Kasuku now tukomyewo olunaku olwaleero ssebo tukwaniriza nnyo. Kale ssebo ogamba otya? Sirina ttabu. Bulamu bulungi. Bulamu si bubi. Akanyomero kano kagenda kuba kakutusibwa kuba naffe Flex Pay cashback *291# oba download the Flex Pay app ekintu olabe bw'okitambuza osobola okubeera nti bw'ogenda okulya kunywa amafuta kusasula bintu mu supermarket
okozesa FlexPay bajja kuba bakuddiza cashback instantly zibeere nga zikutuukako. Tulina banaffe aba Delta Cash abakugamba nti bawola ssente kuva ku $2.5 million, $3 paka ku $5 bw'olekawo ka logbook n'ogiteekawo n'oleeta bank statement n'oleeta ne national ID yo. Emmotoka naye bajja gyetaaga naye kugyeke bejja kulaba nti ssente z'otwala zisobola okuvaamu mu 12 hours oba ofunye ssente zo wush n'emmotoka yo ng'ovuga ng'ogenda ng'olaba otandika kusasula ku www.deltacash.ug basangibwawo Naalya ku kizimbe kiriko Children's Clinic osobola okuba ng'obakwasaganya. So olavanga situtegeezezza ku Ryan Air Global Express Cargo abo bali wano Uganda mubamanyi baleeta bintu kubijja Dubai kubijja China paka wano. Yes, bali awo ku BBC building ojja okubeera ng'obasanga ate ekintu kisobola okuba nga kitambula ng'ate tulina ne muganda waffe Ryan Restaurant ali Gwanzu China. Emmere yaffe eyawano ey'ewaka emmere ey'Abannakenya ey'Abasomali ey'Abatanzania ey'Abakongo bonna ey'Abanyarwanda East African Community bagiina. So ojja kubeera ng'ogenda waawo ku Ryan Restaurant abantu abali China newanga oli Beijing ninyo ogende Gwanzu owagire ku Munnayuganda olye ku kyennyanja olye ku ttooke eryaffe eryawano. Abali bambuuza abaafuna chef, yes chef bamufuna totawaana bebanafa aba Ryan Restaurant ani gwendeseeyo sofa abo bamazeeyo tugende naabo tutandikiraawo leero ogenda tuwaani. Njagala bbawo omusajja bamuyitanga Kasulu Property Masters. Kasulu oyo namulabako n'amaaso gange ku red paper awo yajjanga printing obugundi bw'obutinitini naye awo yali amaze okuva mu Kasulu oli w'amaanyi najja mu Kasulu era olaba wamulaba awo yali asse naye yali ow'amaanyi singa red paper ye yandibadde egenda waali anti yalina akantu yali musajja nga wa ssente ziba mu socks sente zabanga mu socks abantu abaafuna ku ssente za Kasulu okulaga nti dynamics zikyuse be bano wammanga Shiranva nnungi Kayibanda omanyi nti abo oyinza n'okubuuza omuntu nti yali ku radio kinga tebamanyi ibana Shiranva nnungi aliwa mwali mu Uganda akola ki mwali atambuza obulamu akootinga nnyo Bible waliwo group kwendi naye andabikira yalokoka amaanyi agatadde mu njiri wena semba owulira ngo baafuuse musumba kisoboka ye yaliko princess UK akantu kaawo nyiro akuba emenga ebulanga awo bwe bamugamba atambulemu ng'omumbejja oba kiki newamulema simanyi kyaliwo yeyitanga omumbejja yeyitanga princess Mbannungi yali princess mumbejja byonnaawo naye Mbannungi abo Mbannungi kyembaweerako respect Mbannungi sebo ya excellinga mu field bbiri zonna eza public life actually 3 yazannyako emizannyo era gye yatandikiramu n'agenda ku radio n'ayimba n'okuyimba Mbannungi teyafunako female artist of the year Mama Awards ne gundi ne Rebecca Jingo ne yafunako female artist of the year ne Rebecca Jingo wachi music yamuvaamu alina albamu yeeyo yaliko obotowaze w'omukyala gamanyi mu maka albamu yeeyo yali y'amaanyi nnyo simanyi alinnyonnyola kiki naye nange nkyakikolako research teri agatta radio na music n'ayitawo n'abitwala byo kuba kusaasira yakolako Koko Suubi it was disaster bamugamba fulo yitawo genda weepalawuda Bebe Kulu yakolako ku Capital yes Juliana yakolako ku Capital kituufu Sam Gombe yakolako ku Simba ne ku Dembe ne Sam Gombe yabe balansinga Sam Gombe wa before Simba musically yali wa amaanyi before Simba yakubira sebo muko ennyimba za Sam zonna ez'amaanyi ezisinga ziri before Simba simanyi kiki naye nga kimu ku byo wabaawo rivalry ejjawo radio endala tezipromotinga music wo because zirabanga ezipromotinga radio eri endala nendo zantu abadde successful Titi Rebecca Jingo
nva nnungi Katolu bwama Katolu naye yakigezaako noza beebo naye waliwo program Katolu yakolanga ne Senga Amida yabangako ku Monday nze CBS yali yantabula 88 nga buli lwentuninga in mpulira katwakayana ne Senga Amida naye show yali y'amaanyi eyo nnyo eyo Senga Amida n'akola ne restaurant Makindi awo ng'ekitwalayo abantu okulya kumulabako. Senga Amida yakolako restaurant mu bitundu awo wali Vox kati oba gundi ekiwala kino ekirungi ekyakasukaali Nancy Kenza walina edduuka awo waliwo akayo manyawo kati bingi bimenyemenyewo bitundu byawo Senga Amida yalinawo restaurant aso aba Irene Namubiru kati bw'ovaawo awaddako Irene Namubiru bakyaliwo waba wakyaliwo naye mbadde nkunyonyola Kasulu Kasulu ng'ajja atunda ttaka agula ettaka yatandikira mu kkono eyo n'alisalaasala kati okulanga n'omuntu omulala eyafuna ku ssente ze nnyo musajja wange Kagwanjala ng'aziryako ati ebyo ebiseera yali kaboozi ku bbiri njala yakolako kaboozi tokiraba kyekyo kyeggambye nti omuntu ajja kubuuza nti oyo yali ddi ku radio njala yali kaboozi ku bbiri nga w'amaanyi nnyo Kagwanjala avuddeyo mu covid ku kaboozi nze Kagwanjala mutegeddeko NBS yatandikira ku kaboozi ngera akola byabufuzi yali akola byonna Kagwanjala oyo ssebo yeekalakaasanako mu mabira yali w'amaanyi nnyo gundi ebya nga baagala kutunda mabira Kagwanjala yalimu nga bali ne basajja mivulo oyo kaboozi nzijukirako abantu benzijukira kaboozi abaali ab'amaanyi yali basajja mivule ng'akyaziza Gashumba naye so waliwo Gashumba we yakwata ekibuga kino omanyi ti yakolako ko n'omusomo ebyo byasisimuka awo ku Gondi Erugogo ku Erugogo wano ku Gondi layini nga ziviira ddala eno ku geemu emirundi egisinga buli lwe wabaawo omuntu avuganya status quo okitegeera afuna laavu y'abantu emirundi egisinga Gashumba yali avuganya status quo kyawo gavumenti yali ebiseera gavumenti agikuba yali tayogera bino byakugaggawala yali akuba gavumenti nina akavidiyo ngenda nakanoonya bwe naba nkafunye mutyaba ajja kukabateerayo we yajja amaanyi ge era ekibajjizaaku ku Nabukeera was the foundation the springboard ate jjukira ku Nabukeera waaliwo n'ekirala ng'eno ali eno alaga ayamba Nabukeera ng'omugenzi Mulindwa Muwonga ali ku supa amukuba okumwogoloza agamba alimba naye nga teyali ayamba. That's a story for another day. But anyway, Kasulu ajja akola akantu kamu njala yali wama ng'ayita omuntu nga Njala n'akwata bwati mu socks. Shows ziri ku Africana awo ku swimming pool we tubeera nzijukira nga tebo zogamba nti ezisookerwako abeera Kasulu. Sidde agigula miliyoni ezi Property Masters abatamumanyi yali wa Property Masters bebamu kubatandikira ddala ebyo by'okutema estate. Yatandika yasooka okutema estate wano mu Kampala yaleeta ekintu ekyo naye ojja kusanga nga waliwo abali mu business olwaleero nga tebakimanyi. By the way kale yayavuwala naye era gyali ali emukono eyo era akyali mu ttaka kisoboka kuba bwe yajjiranga awo ebiseera ku Red Pepper era yali mu ttaka bano wabaawo amanyi Kasulu ng'asobola omututuusaako wandyagadde onyumyeko naye ojja mufuna okutandika ekirowoozo akijjawa Kasulu oyo nono omusajja wa Akurite kye yalina ekyenjawulo Kamugisha. Yes. Kamugisha ye yali ku ayagala kola organized living. Era dream ya Kamugisha egwa mu katiba ka Mirembe Villas. Tiye plan ye yalina ya kuzimba ng'ojja n'ogulewedde makubo mwegali nakinaki yakigezaako ko but along the way he failed. Bakwana yali alimbamu naye
tujja mugenda story for another day story tulina nyingi zonna tujja zibawa naye akati Kasulu akola azimba agejja but Kasulu weakness endala gye yalinamu ye nga ate n'obwa broker abukola naye ate ba broker ebiseera nga tebalina kugeziwala ng'abantu kasita ba meetinga olumu nga broker nga baawukana nga bali baddamu ba meetinga without the broker kitegeeza ng'obeera short charged. Jomayi yali surveyor ewa Kasulu. Are you sure? Jomayi ono muganda Joseph Maganda aziyiga oyo oyo nsooka omulaba 2006-2005 ku National Theatre awo ali ne gundi gayi wafono wa WBS yani Mawanda ye yali Mawandani so namulabye nake nako ezo ye yamugulira Range Rover Mawanda nayo kulimba tekumuggwa akyalimba Mawanda yalina wano headmaster kakati Dennis Mawanda yali akola Africa Regimes ku WBS yamuleeta era yali PRO nga Jomayi agula crate ya bia n'agirinnyako buli aliwanywa bia n'ojjambujja n'oyo bwe gwamu n'agula endala n'agirinnyako ku theatre ku National Theatre jam session ng'abeera ku counter wansi awo ku kabaala nze we nsooka omulabira. It began with a small step, a loan to build a future and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Ngera asala omutwe n'agumalako enviiri. Yaleeta amaanyi n'atunda ettaka naye simanyi kirabika ekintu kyagejja okusinga bwe yali akisuubira bwe yali akipulaningira ne kimugejjako nnyo ne kimumenya because omuntu yali azimbye n'ekizimbe nga headquarters ze Old Kampala awo ye kikyaliwo naye yakitunda yakitunda bambi nagendayo kolumu nga actually waliwo n'omuntu omulala yali mu ntebe ya boss eya Jomayi ng'alinga bolaba nti company eri under receivership naye yali musajja rofiti era sente ze naziryako. Jomayi mujjukira mu siriki ng'ajja n'anywa kabeero ng'agula atuula mu kifo kimu ng'agula ate Jomayi yasponsalinga abantu Jomayi oyo n'Africa yennyini yali teyagipatanako emyaka. Jomayi nakati Africa ekyamuwa respect obligato wali kipande kye kikyaliwo emu ku mmotoka za Joanita Kawalya Jomayi oyo yagigula. That's how generous he was. Jomayi property abantu boogera ebigambo naye omuntu akwata ssente n'akugulira emmotoka kasuku mukono ogu ngomo n'agamba pick no picking n'asasula n'agamba babayi mu mannya go abatasaaga obalaba bale ku ngalo nti emu 2 3 4 si kankwongerezeeko londa emmotoka gy'oyagala kye yamukolera. Waliwo naye yafuna ettaka bangi era Jomayi ye yagabanya ettaka ku rediyo nyingi lwakuba saagala kugenda. Nja kwogerayo emu kuba mugenzi Mulindwa Muwonge Ennalumunyaawo Jomayi eyamuwaawo naye awalala sijja genda saagala kwegoba n'abantu. Kakati Kasulu bwagwa Kasulu yagabanga ki
sente. Abatulaba wanachengezaako balaga tumwe mujja kulaba simanya Don Chris Thief Chris ani abantu bazze babaawo naye nga abamu bambi bakola naye ne ba spending more than they earn, yes. Business nezigwa naye bonna bajjira mu katiba kamu wesembereza abamawulire wesembereza ba celebrities awo and bo celebrities basigala bagenda mu maaso gwekogwa kati ngenda kuleeterayo Jomayi wajja era naye abamawulire yabalina ba celebrities yabalina omu ku bantu bayayimirizaawo ye Ssebuguzi w'emmotoka z'empaka yamuteekamu sponsorship ya bbanga ddene. I think up to now Ssebuguzi tajjaako kigambo kya Jomayi ku mmotoka ze naye nga yasemba dda okumuwa sponsorship but are paying up back. Era bano abamu ku bagagga be mulaba bano ba Thief Chris bagaba mitwalo 2 mitwalo 10 abantu ne bacacaika. Abasajja bagabanga mmotoka bagabanga ttaka. Waliwo lwale Jomayi gye yakolanga ina estate eggalugaawo n'agitwala yanti ye yakolanga ng'akwata lwale n'agitwala wali estate ye. Waliwo lwale olaba taata wa Kamiliyoni awo ne balami mayanja oyo Seguku Katale. Omanyi Seguku Katale aliko 1 ne 2. Jomayi yakulaakulanyaye ng'atwalayo emmoloka z'empaka. Anti Jomayi yatandika okusalaasala eyo abantu ne batandika okugenda ye kati ng'atwalayo emmoloka z'empaka asponsoringa rale n'adictatinga mugitwale mu estate yange abantu ne balabayo ne bagula n'agizaayo gwokubiri ogwokusatu ate awo n'atwala awalala lwakuba kale yagitwalako n'embalala awo embalala ku lwe jinja naye awo kaali kamufuukira akayinja ettaka teryatambula lyagaana neyo nayo bannaye jamuwola oluguudo era ekimu komanga boga nti enkongeze yeekoona ennene waali awo naye kakati omulala ye yakola embadi nnyingi bamuyitanga Katumwa Sports Center. oyogedde Katumwa abataaliwo temwamulaba naye lumu yasaasaanyanga nnyo naye yalina akakodyo nakamanyira ku Ssebatta oyo. Ssebatta agenda akola sho bagiyita munno mu kabi I think amabanja oba gantwala oba gandi mu bulagu kwa Afrikana awo nga Katumwa ajja mukulu nsonyiwa oba abantu bo mu nsonyiwe kankanyumye tewali kyakkola akati bwajja amugamba ngenda kuwa emitwalo aga naye njagala ogambe nti nkuwadde miliyoni 3. Omusajja n'agamba mukama wange sijja kisobola kubanga abasajja abammanja bali ku mulyango na wano weebali bwe banaawulira nti nkutte miliyoni 3 bajja kujja baŋŋambe sigazaako emu tuwe ebbiri zituwe. Sirina bwe naabannyonnyola nti omukulu abadde ayisaawo mbadi kubamba abantu. Ompulira bulungi? Era omusajja n'akwata 3 ge agazza mu kkooti n'ayitamu bwe tumanyire embadi. Era ebiseera ebyo siddi zaabangako nnyo. Nguze siddi miliyoni 5 ojja kuyitayo bwe wagendanga emitwalo 2. Ekyo kibuuze Kalimu Saava. Omugagga sijja mwogera w'amaanyi ajja kunnemerako ate nange komera nditya naye gwe nja muku yatambuza Kalimu oyo obwoya katabu mugwe ku ntumbwe naye nakati waali w'amaanyi yabeeranga nnyo mibivu. Ate waliwo ne MC naye sente yazikolanga ng'omuguga gwa Sudi oyo gundi so kati tomaye waliwo Medi we yatukwatanga wano nga yakukwata ku mukono nga tubeera mu bivulu nakwata omugagga Kirumira omwana omukozi otya ne bakuwa omugagga waffe gundi mama Fiina ono omukozi otya. So abagagga babaddewo naye bano Kirumira nga takyajja mu bivulu
Oluseke yalukoowa. Oluseke yalukoowa ate n'ekirala entegeka yasukka okubeera embi. Ebivulu byaffe bitegekebwa bubi. Tebo abantu bategeka tebo bulina jasoba milioni 3 n'ogenda omuterako 4 cousins emu ne aquafina bwe kuwadde amazzi n'otekako n'amazzi free issue amazzi ecupa 4 ne soda Pepsi ecupa 4 n'oleeta emmere nga oli agenda n'aga nti mutemeemu 1 plate mugitememu emirundi 3 ne baleeta fish finger 3 ne bu drumsticks 2 ne bateekaawo ate olumu olw'okuba entegeka ebambye omuntu alwawo okusasula emmere n'edireyingamuko naye nga bagiplatinze dda entegeka embi yeegobya abagagga yeegobya abagagga n'ekintu kyekimu leetayo omuyimbi atali w'amaanyi leeta yaddaddako awo kati leeta main act mu break leetayo koono bwati same oli agenda okulaba nga teri kyafu nayo tajja naye ninayo story gye njagala obbanyumiza. Waliwo obubbi obwaliwo era bulina bwe bwasuula naye you know when a man is down you don't step on him. Kati abasajja babbanga emmotoka e London nga babba emmotoka ez'ebbeeyi ezo zi Range Rovers BMW X3 ezaaliko then nga bazibba e London nga bazitwala ne zikka South Africa. Bwe ziva South Africa ne zijja ku ttaka ne ziyingira e Uganda. Racket yali nnene ng'erimu n'aba Nigeria. Kati ziyingira e Uganda nga zifuna number plate. Era abantu bangi baajoganga mu mmotoka ezo. Naye lumu eri insurance motoka bagibba insurance esasula. Abasajja abazungu abo basajja bagezi nnyo. Era bw'obanga kyonna ky'okola weewalanga abazungu abo nti basobola okulaba emmotoka bayinza okubba emmotoka emirundi egi ne bamanya there is a problem ne bateeka katraka mu mmotoka ne mubba ogwokuna ogwokutaano ogw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda n'ogw'ekkumi nga baziraba naye nga they are working out etambula etya evaawo eragawa nga basirise ne ba working out who are the people involved. Ne bonna racket yonna ne bagimanya ne bagituulula. Abasajja nga bastrikinga Kampala wano. Bwe bastrikinga ngenda kwogerako omu ku be baakwata n'emmotoka enzibe kuba yafa ye mugenzi Zimwe. Omujjukiro wa Zimwe hardware. Zimwe construction. Yayinako ne hardware. Yatandikira mu hardware nakasiraawo. Naye nga yaliko ow'amaanyi yazimbako bathroom ku State House in Nakasiraawo. That's how powerful he was at one time. Baba Zimwe yali w'amaanyi. How things fell apart for his business after he died. Bamuzika mukono eyo. Ekintu kyagejja okumusinga. And abantu bafa babasinga atandika small n'atateekawo systems na losing out. Naye yafiira ekintu kyali kikyaliwo kuba kyali kinafu. It was limping. Omutaani yakutula kikutule. Kakati mbuuza bubuuza simanyi. Nange simanyi. Kakati bamukwata waliwo ne munnabyabufuzi ow'amaanyi naye bamukwata n'emmotoka enzibe. Erinnya olirese. Erinnya ndirese. Muganda wange. Nti ekkomera. Nali kkomera nti okwegoba ne balooya. Kakati bwe bakwata emmotoka buli gwe baakwatanga nga bakulaga all the evidence. Kati emirundi egisinga abantu abaalinanga ssente balina ebitiibwa ng'agamba kimu please take the car. Take. Okitegeera? Nga banoonya ono eyabaguza. N'abasajja baali bakoze research eyali abaguza ng'alina account mu Standard Chartered Bank. Baayita mu Bank of Uganda ne account eyo ne bagifreezing.
otegera omuntu bwe bakwetolola Kasuku bagenda okujja okukwata Sendi gwe waguze emmotoka nga bakimanyi nti Kasuku atunda alina account mu Standard Chartered nga freezing. Abazungu bwe bakola ekintu kyabwe naye kakati lumu omanyi zimu yali musajja ng'ayogerera waggulu aba ali mu Kampala Casino n'alaba eyamuguze emmotoka n'amugamba gwe yali muvubuka nga musiraamu n'amugamba njagala ompe sente zange bw'otompe sente zange nja kukwata nkusuule mu kimotoka ekitabula enkokoto. yetabula ati naye oyinza okutebereza omuntu nga bamusudde mu concrete mix eyo ng'etambula aba agenda fa ne waviiramu mulaba nkokoto yeefuluma mulowooza ng'erimu akaseerera be bwongo. Era gayi era ndani baamukwata yali amulabi mu kasino yamulabira wano yalinga wanajja wano naddayo naye baamukwata ne bamusiba era ndani eyo ebbanga era emmotoka tezaddamu kujja baazikwata na ku bondi eri ku Gaba Road okwo we zaatuukiranga era waliwo abantu abawerako abamanyi mumanyi akagato bwe kaba kakutuuse kambale kati aliwa taddanga kuno siddangamu mulaba nedda ngamba e London gyali e London jagana ati ani mbuuza bubuuza gyali ali London ne brother we embeera yatabuka so komangezaako ebyo byonna abantu mbibanyumiza nti waliwo abasajja n'ekirala mu kino mufunemu ekyokuyiga bwe tomala galaba muntu avuga mmotoka avuga Hama avuga Range Rover avuga ki n'okuba enduulu you don't know where these people are coming from. Gundi yamaliriza ku kikatumu ali ku kyennaku zino ebiseera obululu obusebye yeesimbawo yaddayo n'asoma kankuwasebawulira mbusima yali akutta omuwala oba yakwata omuwala n'omukazi mbunaano oba byali bituufu kankunyumizeeyo katono lumu tuli ku Afrikaana awo nga medio ya amupika kakati nga waliwo mwami Gasita Lule wekitiibwa Gasita Lule ntakke alina obugagga obw'ensibo naye omanyi abantu abalina obugagga obw'ensibo you will never see them dishing money. Obugagga obw'ensibo kyeki kitegeeza ki nti emirandira minene giri mu the foundation is firm kissing over 30 years nga working experience nga mugagga not working experience 40 years working experience 30 years nga mugagga kakati aba atudde bwati Medi n'agenda gamba katuyisewo omugagga katumwa. You know how a rich Muganda man will feel nga ogamba nti vaayo tuyiseewo omugagga katumwa. Baali basindika ate entakke kwagamba teyamusindika physically but verbally yamusindika. Oli n'agenda ku stage n'awaayo sente. Owekitiibwa yali forced okugenda n'abuuza nti akola mulimu ki? Omanyi tayogera nnyo. Akola mulimu ki? Atunda sports equipment. Manya abantu badropinga ebintu ebyo sports equipment. Noloza nti oba atunda taff ya supplyinga taff mu Eastern Central Africa. Ya supplyinga zino gadgets ezifukirira ebisaawe ne pampu yako na biki nti oba atunda zino omanya ebisaawe bino ebiddawo nebyebikka ate olumu nebibikula ng'abuuza edduuka lye liriwa tiwalinga ku kikuubo nga teyessa mu ddene agenda alabe ku mugagga nga tagenda kulaba dduuka lya mugagga ne bizinensi okutuukayo nga kyoko ya 1000 agamba it can't happen.
omanyi waliyo ebintu kankubuulire kino olinakuwanga sente ziri tozigaananga kuba tozimusabye olumu tomukutte mu musawo but teriyo muntu atunda kyoko ya 1000 asobola kuwa $5,000,000 Q ya 10,000 Q ezanya pool ya 15,000 omupiira gwa $7,000 mpira gy'abalina otutundawo ogimanyi andi asasula omusolo asasula rent asasula abakozi amagoba gabeera alina okufuna ku bipiira ali anywa ne Katumwa yali w'amaanyi Katumwa we baali nga bamwogerako Katumwa Sports Center nga buli ayagala ogula omujoozi gwa maani alina agenda awo yapika ekintu kye bulungi but you can fool some people sometime but you can't fool all the people all the time kawo Katumwa nengulawo omujoozi gwa maani oba nali mu senior 2 gwa mmeka naye yali agiseera ebyo ebiseera ng'agamba origino ntwalo ba 10 n'emeka omanye ogatta emeka okuweza $5,000,000 ate ebiseera ebyo nga album launch buli ebaawo Katumwa abaawona naye nga yakolanga kali ate n'ebiseera ebyo munaye abantu abanagana kuba tebamanyi balabye kati byakakati tulinayo twatuukako nga buli Friday waliyo ekivu ku Africana oba twalina Africana twalina wano wansi wano Sophie Gombia walina Equatorial Parking twatandika na Sabrina's ne tudda mu Equatorial Parking Equatorial Parking 2013 Rema ku Kaliba awo twali awo olwo nga ne Juliana alinayo show okiraba then twalina Serena twalina Nairo Hotel edda Nairo Hotel Sabrina's Equatorial Parking Obligato Kalenda Kalenda erudde nga weeri sera yo Kalenda gy'olaba until very recently yali ya Misach 26 Eagles takyakolerawo simanyi yawaka yadda ku Papas alabika naye juzi nalaba nga balaseewo ne Juliana teweerabira gaba kulusooka omwaka tugwere gaba tukutandikireeyo nga Sekamata agabula byakunywa ekivulu kyabeeranga kyamayinja yatulina tujja keesa Lutaaya Nakivubo stadium tujja keesa yali nga ya Lutaaya fine nga gwe n'owulira balanga Eagles naye nga ya Lutaaya na Eagles ekubba ekisaawe Nakivubo saabalabakaawo so nabalabanga mu bigunda ekigunda kyalagawa kyaba kyalibange tetukyogerako nnyo kyagwa ekigunda ky'omwaka waliwo akalango ke baakola ak'ekigunda ky'omwaka akanyumira mutaata Katongole yali yeebase n'awoota ng'afuuse enkoko n'atandika okubiika amagi bw'oli n'amukoonako maama Katongole taata Katongole olowooza twenoonye ku buliri abasajja balina creativity akajumira naye ebintu nga bikyuse nnyo Eddy nzijukira Dembe yakubako Nakivubo waliwoko ku luwombo lwa beat Dembe yalina oba luwombo show ya Dembe bagitanga ekikompola naye ndowooza beat yalina oluwombo oluwombo lwali lwa beat nantongo oyo n'ateekayo ku lunaku lwe lumu ne tugamba nti eriggwa lyafumise oluwombo lwa beat temwali supu abantu tebagenda naye ebintu bikyuse nnyo gwokimanyi nti kati abantu radio tezikyasobola kujjuza agondi ndowooza radio ey'amaanyi yasemba okujjawo yali Bukedde omanyi nti Bukedde yakubako Namboole ojjukira sheeyo yaleeta Bebekulu asooka gire mu ambulance ne Kamiliyoni tomanyi Bebekulu bamenyeka amagulu Kamiliyoni ate atugamba naye agage gazzeemu okutana bonna nga bali ku miggo basooka bakole remix yaboggolako kati batuuka kabushenga abaagala bombi bagendeyo ekivulu kyabo embuutu y'embuutikizi train zitutta abantu e Namboole the expense was so high
they didn't make money. That's why they didn't. Yali erese n'ekigogumbya kyalagawa tekikola ne ekigogumbya we nategeera ati waliwo ekizibu ekizze nalabako nga select government ya sponsorinze ekigogumbya mbo bagenda kuwaaba ekigama suuti kati ne select government naye yaliwoko wano naye yaliwoko w'amaanyi naye bangambye bamukompensatinga yafiirwa ki simanyi nagwe nali mpulya nga nti yafuna ssente neera ebiseera ebyo this year I think if he did I'm happy for namusangako kolomo awo olaba kati oluguudo lwe bakoze olupya oluva wano ku kino ekyanajjeera buwaate olwo oluguudo kati luyitamu ne lujja lugwa ku ring road y'ekyanja baali batandise oddukolerera awo ng'ali mu primo aludde nayo n'alyoka nkubira eŋŋombe nagenda ovaamu nga yeye ngaawaye kandika omusajja nali njagala kukwata wansi ne waggulu naye abantu abali eyo abantu ab'amaanyi babaddewo naye select government yali w'amaanyi yali w'amaanyi lwakuba lumu waliwo MC yamukola akantu nga baleese batandikiza tuli mwezi ebivulu ebyo kati nga ba MC bali babiri omu ali ku stage omu ali mu bantu oli n'agenda abuuza oye bani boolabakaawo kati ono namugamba ndi wano n'omugagga select government atunda amasuuti kati oli n'abuuza akyayambala mu masuuti bw'amala ate n'agazzaayo n'agassa mu masa buli yaliwo n'akwata ku mutwe bw'ati n'awoninkirira ebyo ebimu ku byasuula MC oyo so ba MC nammwe mweddeko mu byenyumiza byonna londa mu kikuzimba Afirika bannaffe tubaniriza nnyo ku Ryan restaurant y'Omufirika esoose mu Bwanzu nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda emmere yaffe ennansi era tubaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba eno emmere yaffe endiirwa tulinawo ettooke ebbobeze obulungi tulinawo akawunga tulinawo amakuroni tulinawo omuceere ogwa boiro omweru tubaawo ne piraawo ow'ennyama tulinawo akamunda akasiike tulinawo ku jjuuni erya bwayise tulinawo ku lumonde omuganda tubaawo ne ku nkoko ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo ennyama eyaffe entokose eya boiro n'ekyennyanja kyaffe ekya boiro era nga byonna si bisiike byonna bya boiro ayagala okuyomba nkwegayiridde tonkubira lwaki sikuta but you also equip yourself with the knowledge tugezaako just okomyawo gundi zino flashback zino tukubulire abamu ku bantu abakutte ku kibuga kati gwoba kikwate ng'omanyiri si gwosoose togwirana nga olw'okuba oli akwokyezza 2 oba 3 oba 5 bantu baagabanga ssente bantu baagabanga mmotoka ate n'abantu aba hot air nabo bangi ne babbaluuni bangi bakipika ne kizimbanga baluuni naye nga munda mpeo bangi nekyagala okubanga ekitulika so kati awo tunyumizaako ku bantu abamu last time nina comment zenaala kuba we take some time okubeera nti tukomawo wano comment zammwe ezimu naziraba ku luno ngenda zikwasa mutyaba comment ezo ozitunulemu tunula muzaaluli otufiltaringire lumu omuntu gwe tuddamu okujja emboozi ezo tuzinyumye lumu maybe tuddemu n'ebibuuzo oba gundi aliwa aba wano Sendi nina n'abasajja abali e London bemba munguddeko eyo musobola okumpaayo akantu osobola mwami Sengo bw'oba olaba gundi eno bw'owulira nti naguddeko e Bungereza ojja n'ompaayo akantu story yo n'ogituwa ye abantu n'obabuulira because when you look at most of these people we are talking about for example bw'otunuulira Kasulu ba Jomayi abantu abamu yesu ebitabo biyinza okuba tebyaliwo okitegeera oba biyinza okuba nga byaliwo nga bitini but some of the business decisions they made
couldn't really add up. Right now, Narabanga Kasurunga Jao red paper, but somehow he looked more comfortable than the other time. Ngakati maybe a judge nga popular way bamutero obugoni mawulire alanga nti wali wetaka oba insertions zize insertion buno bajino classified ku peak yaletanga insertion ne bagiteeka msala bya Kasulu twali mu black and white tufunye color. Actually ndoza Jomayi yaleta insertion. Jomayi yaleta insertions. Njagala kuyisaawo kano. Mchala wa Sengo Hajara yafa. Bambi. Era nkusasiddeko nnyo mwami Yunus Sengo n'aba family yo. Sikyalina contact yo so sakubira naye kankayise wano. Asalamu kalyo kamuweereza na kano kasale mu kamuweereza. Tosalamu kali kokka. Notandika olaba abasajja abalyanga ku ssente zo. Ennaku zino tewali ku ya Sengo. Nedda. Ebisera wali London. Naliyo twamanyiganya ndi eri nenkomawo wano nansanga wano nga atwala abantu. Saalya ku ssente. But Sengo must have been a very generous man. Kuba ntakolera ne Mesa awo. Bambi nga Mesa ine bannaye. Nga Mesa amwogerako bulungi. But you know atwala amarula. Kamalirize ne kano. Lumu atwala amarula. Akati bwatwala amarula nga atwala tene Eagles. Nga Moti agenda ku stage. Nga Moti awemula. Jukira abantu be London. Omanyi nti Sengo yatwala ono gayi owembo. Embo Master Blaster. Yatwala Master Blaster. Master Blaster yagenda ke London. Lwakuyimbira mu be London ekyo. Kayimba bagajja. Anti balwawo biwulira. Tobategedde omusajja oli musoke gwe. Musheri gwe nakunyumiza. Kakati Amoti bwawe mula nga Moti amula nga abantu bafuwa Moti sente nga abantu bakuba endulu. Hati Rutaya is a laid back person. Bwavaayo nga akola akamusajja wange kwefu. Lecturing Amoti amugamba naye kala amazima. Omuntu naava ku stage nga yonna agiwe mudde tolina naboddayo naawe kugiyimbirako. Amoti n'asiriikirira bw'ati yamala n'amugamba nti bwana Lutaya naawe ennyimba zeezo z'oyimba naffe olumu tezitunyumira naye tukuleka ne tutakugamba kuba tugamba omusajja naye yeeyiya kubaawo. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewana abakyala abobora bababbi abakyala wale so muyomba nyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange